Gospel Show. Ago ina yakatengako. Lwakutana nga bulijjo yenze Nyondo Rosette. Program okutambula kulaba okudda kunyumya. Sheka wafubira tubuzemuko akaseera kabanga akawerako. Naye tulinayo nakolo olwaleero wagenda kubanga ate tuyisaayisamuuko. Musonga emu gye tuzinayo nakolo olwaleero. Omukyala kyeki? Omukyala yaani? Ani ategedde okuba okuyitibwa omukyala? Omukyala yali ludda wa? So olunaku olwaleero tulina kuba nga tutunula ku kitiibwa ky'omukyala nga omukyala. Sheikh tusanyusa okulaba ssebo. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihsanina ila yawm nange nsanyuse nate okulabikako maaso gammwe oba mu maaso g'abatulaba oluvannyuma lw'ebbanga ettono eriyiseewo nga lumanyi obulamu obw'ensi eno bwanjawulo bubeera bukyukakyuka nti bubadde misana kati buziba ate buddemu bukye tomanya bwe bukya tomanya bwe buziba nabwe butyo obulamu bwe butambula bukeera ku bitonde era ne buzibira ku bitonde kati buli kiseera kiba n'ebyakyo wekityo ensonga tubulamu olw'ensonga ezimu engeri y'obulumi gye bukeddemu oba gye busibyemu netuddamu ate era netulabika ng'era nga bwe bukedde Allah ng'asazeewo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyekikulu okuba nti ate atuddiza obulamu netudda n'atuddiza ekiseera ekyokubanga netutuzeemu okulabagana amannya nga bulijjo nze Abdul Wahab Karangwa mujja kunsonyiwa olw'eddoboozi ebyo okubanga kiyinza okuba nga nakyo kyekimu mbadde ebintubuza barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Obadde oyogedde nti ekigambo kyaffe oba emboozi yaffe olwaleero ejja kukwatagana ku kigambo kye bayita mukyala. Omukyala yinza okumwogera, nja kumwogera mu ngeri bbiri naye nja kusinga mwogera mu ngeri emu. Nja mwogerako nnyo mu ngeri muludda lumu naye nga tugenda mwogerako tugenda sooka mwogerako ebijeno. Omukyala mu butonde oba mu mbeera y'obuntu omukyala kitonde kya bbeeyi. Omukyala kitonde kya bbeeyi eri ekitonde muntu khasa n'eri ebitonde byonna. Mu mbeera ey'obwebange ey'okuba nti obusiraamu ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yateerawo abantu nti yembeere gye balina okutambuliramu eyinza yokka okubayamba okubeera nga basobola okutebenkera mu bulamu bwabwe obwensi n'okutereeza enkomerero yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda ekitonde mukyala n'akitonda nga ekiraga nga akabonero akalaga obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati Nisa ati wa min ayatihi ne mu biraga ne mu bubonero obulaga obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum azwaja yabatondera abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abakyala. Okwogera ku mukyala wano kitegeeza kitiibwa kya mukyala. Nagamba nti mubitegeeza oba mubiraga mu bubonero obulaga nti Katonda waggulu gyali era mukwano nnyo mulungi temuli an khalaqa lakum azwaja yabatondera abakyala, yabatondera ekigambo mukyala litasukunu ilaiha. Bw'oba ogenze eri omukyala oyo otebenkera abasajja abaami bafuna obutebenkevu eri abakyala abo. Kati omukyala kitonde kya bbeeyi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne mu mbeera y'ebitonde nga bwe bitambula wano mu nsi.
omuntu okubeera omutebenkevu mu mbeera y'omuntu alina kubeera ng'alina mukyala. Ne bw'aba alina ssente zenkana ki naye nga talina mukyala tasobola kutebenkera n'ekitiibwa kinyi tekiwera. N'ekitiibwa abeera tawera. Sheekh, omukyala yali ludda wa? Kubanga omukyala yaani? Omukyala ye mukazi oba waliwo enjawulo? Omukyala kyenjawulo kiri wakati w'omukyala n'omukazi? Omukyala yaliwo, omukazi yali ludda wa? Mpozi kisinziira mu mbeera y'ebigambo oba y'olulimi lw'abantu oba n'embeera y'entwala y'abantu olw'ebika by'abantu. Omukazi bw'ogamba omukazi abeera erijeno, omukazi yenna. Naye bw'oba otegeeza omukyala, lino erinnya ery'obukyala simanyi nnyo Luganda kiki lwaki bamuyita omukyala, naye kyensuubira nti omukyala ono ayitibwa omukyala singa abeera mufumbo. Ayitibwa omukyala singa abanga mufumbo. Omuwala tasobola kuyitibwa mukyala. Omuwala asobola okuyitibwa omukazi. Nedda. Omuwala bamuwala. Mukyala. Omuwala kitegeeza kitonde kikyala, kitonde kikazi, naye ayitibwa omukazi kuba tannazaala, ayitibwa omuwala kuba tannafumbirwa kuzaala, n'ayitibwa omukazi kubanga yazaalako, n'ayitibwa omukyala kubanga mufumbo. Bwekisuubira mu Luganda bwe nyinza kinnyonnyola. Kale Sheikh, oba nga ndisizalangako naye nga nkuze mu myaka nga 5 mba kyabitibwa muwala nga bw'ogambye nti omuwala yabanga tannaba kuzaalako. Obeera okyali muwala kubanga ate kiki ekikuyisa omukazi nga tonnazaala. Ogamba nti oyo muwala naye mukyala mukulu, oyo muwala naye mukazi mukulu, naye muwala akyali muwala kubanga tannazaala. Tannafumbirwa. Tekitegeeza nti buli azaala alina kubeera mufumbo, naye wakubadde nga kiteekeddwa. Sheikh, ono abeera afumbiddwa ng'awooweddwa. Yalina okuyitibwa omukyala oba nono naye akawunto kakubye eddirisa amazzi gagenda mu bufumbo naye asobola okuyitibwa omukyala. Ekisookera ddala ekyo si kitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala, omutonzi w'ensi eno n'omutonzi w'ebitonde, yateekawo ebitonde bantu nga balina kusinza Katonda embeera yaabwe yonna. Obulamu bwonna obw'omuntu bw'alina okuwangaala bukubeera kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nti obusiraamu bwakwata Allah yakwata ekitonde muntu n'akiwa obusiraamu nga ddiini yakukiweesa kitiibwa wano ku nsi. Yani ntambula nkola yakubikiweesa kitiibwa. Kati ebbanga lyonna omuntu lyakozesa embeera ye mu bukyamu eba emuggyako ekitiibwa kino. Kati ate Katonda yateeka omuntu singa afumbirwa n'afumbirwa ng'obusiraamu bwe bubirambika, oyo yabeera omukyala omutuufu. Era obusiraamu gwe gwagala, era Allah gwateekamu baraka. Era yoyo Allah gwatugamba nti yatutondera abakyala tufune obutebenkevu gye bali. Owulidde? Omukyala alina okufuna, omusajja afuna obutebenkevu eri omukyala gwe yawasa mu mbeera entuufu ekkirizibwa. Amma ono kawunda kakubye eddirisa, era obiwulira naawe nti kawundo kakubye eddirisa. Ne bw'aba agenze ewaka ewaabwe nga waliyo muganda bw'ayanjula, agenda yeekola ki? Yeebwalabwala. Kubanga tawera. Yakola kikyamu, yatambula mu ntambula etali ntuufu. Okitegedde? Era mu bako be balicognizinga oyo omusajja yatwala muwala waabwe tebamulicognizinga nga muko. Ate baali bamumanyi mubbi. Mu njogera ennyangu mubbi. Kati omubbi taba na kitiibwa kyonna. Kituufu. Kati akawundo kakubye eddirisa mu busiraamu tekaliiyo. Tekakkirizibwa. Omukyala yonna afumbiddwa ng'obusiraamu bwe bubirambika, omwana omuwala ng'aweereddwayo n'abatabalinako obuvunaanyizibwa. Kati omukyala oyo yabeera omukyala. Omukyala nno yazimbibwako mu kitama lwakuba abantu tebakimanyi. Yazimbibwako ki? Yazimba society. Yazimba society omukyala. Omukyala era
era abalabe b'obulamu oba bw'ebirungi by'ensi obulabe bw'abantu nze nenkyogera indigeno bonoonye nnyo society olw'okuggyako ekitiibwa ky'omukyala nga bamulimba nti lwe bamuwadde ekitiibwa. Ku ssaawa eno abakyala batambula nnyo bukunya okusinga abaami. Before emyaka century zinga 2 emabega omukyala kyokka okumulabako ku ntumbwe omusajja okulaba entumbwe y'omukyala kyabanga kive era mu bika nga tekyekusiza ku ddiini nga kyali tekyekusiza ku ddiini kyali kya mpisa olw'ekitiibwa ky'omukyala. Omukyala tomala nga mujaajamya bw'otyo kumufuula naye olw'okuba nti abalabe bw'obulamu obwo abalabe b'embeera entuufu ey'abantu nti bakwata omukyala ne bamulimba kubanga bamutegeera nti kitonde kyangu nnyo kigonvu w'okizza kigenda eyo naddala singa oba oyagala kyonoona. Kati bagenda okwonoona society basookera ku mukyala n'omukyala ne bamufulumya mu nnyumba gye yali afunira obukyala gye yali afunira ekitiibwa. Ennyumba erimu omukyala ow'ekitiibwa tebalaga eyingirwa n'abakitiibwa eyingirwa mu ngeri ya kitiibwa. Naye bwe yamala okujaajala kati ku ssaawa buli omu n'avudde eri owakagaali simanyi wanjaga yenna ayingira nfuna bulungi. Empisa ze twalina abaana abaakulanga abaali mu biseera ebyo abaazaalwa abantu abaakulira mu kiseera ekyo baali bantu ba mugaso nnyo eri society eri ensi yaabwe era ensi yonna wasanga nga balina omugaso. Ku ssaawa eno abaana be tuzaala oba abakyala be tulina omugaso mutono. Ojja kusanga nga edda omukyala yanobanga naye akatundu konna kasobola yafudde mu maka. Naye ku ssaawa eno abantu tusigadde nga okufumbirwa kwafuuka kukyala. Kati otambula ennyumba nga 10 osangamu ng'ennyumba 2 zokka z'enfumbo naye nga esigadde nga bawuulu bayawukana dda. Ate kale kiri e Uganda olw'ensonga nti kati abasinga wano bali ku byeyo. Kakati mu nsi zino ez'abawalabu nga tukyayogera ku kyekitiibwa kyo kikyali mu zino ensi ez'abawalabu ekitiibwa ky'omukyala oba wetegerezza era omukyala weyabaye nti zino ziba zetuulamu osangamu ebifo ebiri privileged nga bakyala nabami naye kyoligenda kusangayo wadde ekifo kigamba kino kiri privileged for men era ebifo bingi byosangamu n'obeera mu bifo ebimu ng'ogyeko n'okuba nti no baasi abakyala abo oba ekitiibwa ky'omukyala ekyo mu Quran muno kirawo engeri gye kyawandiikibwamuuko tugambe nti no Katonda yakonsidaringa nnyo ekitonde ekikyala okusinga ekitonde ekisajja. Nnyo yakonsidaringa ekitonde ekikyala olw'okuba nti ekitonde ekikyala Katonda yakitonda yamanyi we yakitonda. Ekisookera ddala omukyala akwatibwa nga bw'oliraba ani omwana waŋŋambe kabaka nti buli kintu kabaka bamukolera kikolere si kiri kituufu. Abantu bonna basobola okwetonda nga bali mu kukolera kabaka omwo si kiri kituufu. nabwe kiti omukyala bw'ali mu busiraamu nti omukyala talina kumenyeka, omukyala talina kukaaba, omukyala talina munakuwaza. Ebintu byonna olina bimutuusaako mu ngeri yonna okusinziira ku busobozi bwo. Ekyomukyala kiri eki, omukyala alina kukugongera nakulera bulungi baana kufumbira kulongoosa waka ebyawaka. Lwaki nti omwana ono gw'ozimba si wuwo siweka mwana wansi mwana wa olina okumubumbabumba bere ng'ajja mu society. Kati onyamuwa empisa ezo ani amukwata omukyala. Omwana wabanga ayonoonese mu mpisa nga siwuse mu mpisa omusajja kyogamba yeseekaye tanoonyezebwa ku ekyo. Anenyezebwa
mu Busiraamu mwenna abazadde mwembi munenyezebwa naye naddala okusinga anenyezebwa kubanga yalina okubeera yamala ebbanga eggwanvu ng'omwana. Nsuubira ne mu Luganda olugero gyembi nti omwana omugezi asanyusa kitaawe olwo Oluganda bwe lwogera naye ate omwana omusirusiru avubaganya nnyina. Kati olwokuba nti lwaki omwana asanyusa kitaawe kubanga kitaata w'omwana yalondera omwana maama omutuufu. Onfunye bulungi Nkufuna. taata okuteekateeka omwana gw'alizaala yasooka ne mu Busiraamu bwe kityo nti emuhakki oba mu buvunaanyizibwa omwana bw'alina ku muzadde obuvunaanyizibwa omwana bw'alina ku taata obusookera ddala kunoonya taata kwe kunoonya maama w'omwana omutuufu ow'empisa. maama w'empisa maama w'amagezi. Akaseera k'edda ng'abaami baitendera bakutandika ebiseera by'edda abaami balinga nga bagenda okuwasa batwalanga obudde ne bagenda ewaka ne babuulirizanga enkula y'omukyala embeera y'omukyala ne famire ye mwakulidde. Naye ate essaawa ey'olwaleero omuntu basekana busekanyi mu mabaala ne bakola amaka. Ekintu ekyo kirese buzibu ki mu maka Sheikh okusinziira ku ggwe? Anti bwebyo bye tubadde tugamba munene nnyo nti ebiseera ebyo bye mbadde myaka eby'emabega eyo myaka nga 10 emabega sinawala nnyo kyabanga kiva okusanga mukyala nga omwana omuwala ng'ali mu bbaala sikiwa nti kyalinga nayo kyabanga subhanallah kyabanga kive nnyo n'amakaago teri muntu yagayingiranga nga basanze omwana omuwala mu bbaala byasobokanga kyalinga kyesisitaza. Kisoboka kubanga basangamu abakazi abakadde naye era nabo babeeranga nga bannamwandu oba abantu abalekwe nabo abasiibukebe naye nga bakadde bali mu myaka mikadde wasobolanga okusanga omukyalo omukadde bwatyo ng'osobola omusanga mu bbaala naye kati ku ssaawa eno ate osangamu baana bya myaka 2 bali mu bbaala kitegeeza kati kitegeeza ki kitegeeza omukyala atali mutuufu azaala abaana bano kati abazadde abakyala baafako omuntu eyayagala okwonoona ensi yasooka kujja bakyala mu maka n'amufulumya bwe yafulumya omukyala mu maka y'abaana basigala beerera kaŋŋambe wentyo oba ne basigala nga bamukozi omukozi naye gwe batamanyi gy'ava tegeera bulungi. Okay, so go natulaba tukyali ku Nyundo Media ne Sheikh Kofi ate omulungi jukira nti ate program eno yennyini yagisaamu oba yagiwagira gisponsoring okubanga ate ebigambo bino ebirungi ennyo ebinyuvu bituuka eri abantu baffe mmwe abaagalwa mubale kubanga mutwekuumirako mubeere nga musubscribinga muteeka akade ebintu bino ebyogerwa oba betubagamba bintu birungi nnyo era bikuyamba mu bulamu bw'ensi n'olwensonga eyo subscribinga likinga ate commentinga era osharinge ne content waffe onagendeko ne ku bantu abalala kitegeeza naawe ojja kuba okoledde wamu naffe empeera ate tetugiganyulemu ffeffekka abakutuusaako puroguramu eno naawe kenyini awuliriza natyana okola kino osharingirako omuntu omulala nga tukyagenda ddala mu maaso kino kakiba ekitundu kyaffe ekisembayo olwakadde naye seka nga tukyagenda mu maaso n'ekitibwa ky'omukyala omukyala ayitibwa namwandu yali luddawa era omukyala okumuyita namwandu kyakitiibwa sookera ddala namwandu okuyitibwa namwandu kubeera nti yafiirwako bbaawe yabanga mukyala oba abeera mukyala ng'afiiriddwako bbaawe bw'afiirwako bbaawe bamuyita namwandu simanyi ndowooza n'omusajja bw'atyo siri muganda nnyo n'omusajja oba naye bamuyita semwandu nayitibwa semwandu olwokuba nti aba afiiriddwako omukyala oba omukyala afiiriddwako omwami n'atuuka namwandu naye nga kyakitiibwa omukyala omuyita namwandu kiba kyakitiibwa kiba kitegeeza kitiibwa wabula kiba kitegeeza nga ndowooza kigambo kyakulaga bunakuwavu nakulaga bukendeevu omukyalo oyo amaanyi gabuliddwa
nga kyetaagisa ayambibweko obategere nti kati amaanyi g'abadde aleta wakyali ayambibweko. Omukyala oyo wabeera ng'afumbiddwa omusajja omulala era bakyayitibwa namwandu. Awo sikiinaako kumanya. Tekinaako bukakafu. Ayinza okuba nga takyayitibwa namwandu kuba olwedde afunye eki? Omubeezi omulala. Naye nti abeera takyali namwandu mu mbeera entuufu. Kubanga olwedde afunye omusajja omulala abeera namwandu singa abeera nga yafirwako omwami. Oba ebbanga lyamala ng'afiiriddwako omwami nga tannafuna mulala. Bw'afunidde omulala kitegeeza nti aba kati mukyala mufumbo newankubadde yafiirwako omwami nga n'omusajja bw'aba afiiriddwako omukyala ayitibwa ssemwandu ebbanga lyamala nga tannaba kuwasa. Naye tusobola kudda ku musajja ate yawasa alina omukyala notera kumuyita ate ssemwandu ate ng'olwedde alina. Ate nakyeyombekedde nakyo kitiibwa kiyisibwamu omukyala anti tuli ku kitiibwa kya mukyala. Nakyeyombekedde kimalamu nnyo linnya lya bunyoomeefu. Nakyeyombekedde linnya lya bunyoomeefu eriraga omukyala atali mufumbo naye nga yava mu bufumbo. Omukyala yava mu bufumbo olw'empisa ze embi n'abulwa n'omusajja omulala amuwasa. Neyeeyombekera. Kati neyasalawo yeezimbire n'abeera yekka neyebeezaawo. Kati ono tafumbirwangako natafumbirwa ddala bamuyitaani. Naye asobola okubeera nakyeyombekedde. Of course. Bw'aba asobola okubeera nakyeyombekedde ebbanga lyamala nga talina tafumbiddwa naye ng'ate ali mu myaka egifumbirwa agiseemu yeerabirira talina musajja yeezimbidde yeetuusaako buli kimu kyonna naye n'abeera nga tukyali ku puroguramu yaffe eno ekitiibwa ky'omukyala. Omanyi ekitiibwa omukyala kintu kikulu nnyo however kati kyakkamu ate nga ffe abaami bakissa okusinziira ku ngeri gye bayisaamu abakyala ate naffe abakyala twakissa mu ngeri nnyingi nnyo gamba ng'engeri y'ennyambala engeri gyetweyisaamu society engeri gyetwogereramu naffe tukola kyamanyi okuba nga tukola ki nga tussa ekitiibwa kyaffe. Kati Sheikh nga tugenda okumaliriza puroguramu eno mbadde nsaba oteeketeekemu kamu omukyala oba obuliremu kamu omukyala alina kweteekateeka atya okusigala mu kitiibwa ekyo nga bamukonsidaringa ng'omukyala nasigala ng'aweebwa ekitiibwa kye ng'omukyala. Kikulu nnyo barakallahu fiik. Kyenjagala kuzinongooseemu abakyala abaami tebalina mukono munene nnyo gwa kutyoboola bakyala kubanga teri kipya kye bakoze kye bataakolako okusooka. Wabula omukyala yakuti bendera ey'okwolonda ekitiibwa kye. Nga naye simunenya nnyo nti yakikoze wabula abalabe abali emabega oba abali mu maaso oba n'enkyukakyuka y'ensi oyo ye mulabe gwe tugamba aleeta ekintu in the form of kutereeza nga kiyitamu kyekumberwa lyekkubo lyayitamu okukyonoona. Kati omukyala omutuufu omukyala omulungi omukyala asaanidde okubeera mu nsi n'ebeera n'emirembe amaka ne gabeera n'emirembe. Ekisookera ddala ye mukyala yekka eyeewa ekitiibwa. Ekitiibwa yasooka okukyewa ng'omukyala. Ekisookera ddala mu mbeera ze ng'omuntu alina okubeera n'embeera z'ekikyala. Embeera z'ekikyala ze zino wammanga. Ekisookera ddala omukyala alina okubeera n'ensonyi. Ekyo kiri mu butonde. Omukyala singa taba na nsonyi era mu bimu mu biraga obubonero bw'enkomerero nga bugenda kutuuka era nga bwe buno bwe tulimu obumu mu bubonero bw'enkomerero be bakyala okuggwaamu ensonyi ate n'ensonyi ne zisigala mu baami. Abakyala ku ssaawa eno tebalina omukyala okuba n'ensonyi byebyo bye mbadde nkugamba nti edda kyabanga kive okuba ng'osobola okulaba entumbo y'omukyala naye ku ssaawa tubalaba ebisambi tubalaba bonna nga tewali naamukase kukikola wabula nga yeeyagalidde afuluma yeeyagalidde ekitiibwa yekka yasooka okukola okukyeyambula n'afuluma adda wali kati bw'amala okufuluma teri asobola muwa mwana wattu ate ensonga nkulu nnyo. Obusiraamu omubaka sallallahu yatugamba nti omukyala oyo akolimirwa mpaka ne ku kiti kwayise ne kimukolimira.
omukyala afulumya omuti ofulumya obukunya oba atambudde obukunya akolimirwa abaako ekikolimo ky'ebitonde mpaka okutuusa ku muti nagwo gwennyini ne gumukolimira olw'okuba ali mu kutambula ku nsi ya Mungu ng'amujooga atuuka okulya emmere ng'esaba emmere egundi gy'atadde mu ngamwa esaba egamba ayi Mungu tonzikiriza kubaako kye muyambako kuba bwe nakka mu lubuto lwe ngenda muyambako okusinziira ku lwakwonoona okunyooma kwakunyooma ayongerere ddala afune amaanyi ageeyongera okukola ate ekisingako awo omunsoboza Katonda n'agiga kirira tewali buzibu kirira kati omukyala omutuufu asaanidde ye mukyala alina okubeera n'ensonyi omukyala omutuufu asaanidde ye mukyala alina okubeera omugonvu okutandikira ku bazadde be ye mukyala alina okubeera focused okulaba ng'atereeza mu kitama ng'atereeza soseyate okutereeza soseyate kwe kwetereeza ye entambula ze omukyala omutuufu ye mukyala alina okubeerawo ng'atya Katonda we agondera Katonda we abenga muwala ati kutandikira mu buto bwe mpaka ng'atuuse mu bukulu akadde ekayinza okuba nga katumazeeyo Allah bali batusobozeseza nate tweyanziza nnyo Sheikh walenyo balire ddala olwakadde kyekituufu kyo naye ng'ate sitannyo kwagala kuba nga tusoma ku musomo ne gusalaga nga guhanginga so omulundi ogwokubiri gwetunaddako okuba nga ate tukwatagana tusisinkana tujja kutandikira awo ate Sheikh ayongera okuba nga ate atutemereratemeramu oba n'okuteekerateekera omukyala w'alina okuba nga akola ki nga yeesa tujja kutandikira awo nyini ddala ayongera okuba nga atagumizawo nnyo awo n'abakyala gye tutubire nga tukola ki nga tukyusaamuuko twambala empale ebingi tubikola naye nga tetwandisaddewo nga tukola ki nga tubikola tweyanziza nnyo tweyanzeege assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu